beera mu bayungu Oluganda, beera mu famire yo ng'oli mpagi Luwaga, oyimirirawo bwoti wakati, ekirungi n'ekibi nga kitomera ggwe olwa famire yo. Mulimu abantu abali wano nga famire zammwe mu kizibu, nga ne bw'otuuka mu famire y'ekika baga oyo kazze lutabuse, baba swayibu kaaliwo terugenda kuggwa. Oyinza okuba oli wano nga gwe kizibu mu famire, nga buli omu akaaba, naye ebisobola okujjawo ebyo byonna, beera mu famire ng'oli mpagi, beera ow'omugaso, gassa banna abafamire, basomese, babuulirire, badduukirire, weetabe emikolo gyabwe egya halaali egitali gya haraamu. Ate mwe mwagala nnyo okgenda mu mikolo egya haraamu egya famire, oli n'abeera ku lumbe nti nze kuyunga Luganda. Oluganda tebaluyungira ku haraamu. Ye abaliwo banaategeera batya nti onazze lwa kino onazze lwa kino. Ensonga yange pointi tuyunga oluki mu bimu ebijjawo emitawaana, kuyunga luki Luganda. Ekyo Khadija yakibuulira Nabbi n'amugumya, naye ng'amugumiza ku nsonga ya kuyunga Luganda.